Gano ge maka ga Loving Hearts Babies Home agasangibwe Munyonyo mu division ye Makindye. Amaka gano galabirira abaana abali eyo mu 2007 nga bano bakunganyisibwa okuva mu bifo ebyenjawulo. Basuulibwa mu malwaliro, basuulibwa mu taxi, basuulibwa mu kabuyonjo, basuulibwa mu bifo bingi. Tukitegedde nti nga bamaze okulondebwa beekebejjebwa olwo nno ne wabaawo abanoonyereza ku kiyinza okuba nga kyaviiriddeko omwana ono okusuulibwa. Kati bwe muzuula famire y'omwana ono musooka kubuuza, mukola omukwano ne mubabuuza kiki ddala ekyaviirako omwana okutuuka ewaffe. Abaana bano bakuumibwa mu maka gano okutuuka ku myaka 3 nga bwe basukkawo baba banoonya ababatwala basobole okufunira abalala ebifo. Twagala nnyo abaana bakulire mu maka ag'ewaka nti alaba ono maama oba ono taata ne baganda be. That is the setup. Ne bana bakulidde muganda amaka taba love ebulamu. Kakati abaana abo babeera beetaaga okubeera adopted kubanga tugamba nti omwana ono yeetaaga abeere mu maka agalimu okwagala. Yeetaaga abeere mu maka mwana abeera nga akkirizibwa kubanga ajjukira asuulibwa. Kati wano we bakowoledde bannayuganda abalina obusobozi okujja batwale abamu ku baana bano abakuze. Tetukkiriza ba short term otwale omwana myezi 6 ate omukomyewo ku home kubanga ekitanda kiba kiriko omwana omulala ate omwana ayinza okuba apiikinze emize. Jackie Sewava omwogezi w'ekitongole kya Africa Renewed Ministries ekitwala amaka gano agamba nti weewaawo omuntu ayinza okuba talina busobozi butwala mwana ono naye nga waliwo engeri endala gy'ayinza okubayambamu n'ebikozesebwa nakyo bakyaniriza. Abamu mulina amaduuka ng'oli eyo olina sukaali, abamu mulina engoye. Tetwambaza abaana ngoye ng'ate ate zaabituli. Mwite ku ngoye ennungi abaana ano bakole ekibambi. Bambaleko ebintu bingi bye tusobola okukola. Wano ne weetwebuuliza kwavunaanyizibwa ku byokulabirira abaana ku KCCA mu division y'e Makindye oba probation officer Peter Mayanja okutulambika ku mitendera emituufu omuntu gy'asobola okuyitamu okuzaala abaana ekikula kino. Ofuna police clearance ne tutegeeza nti otalina musango gwonna si mubbi si muyaaye talina gwe yali azaamanyiza. Awo byonna nga byonna biwedde tumaze okulaba ewo tulina forms zetujjuza tuziyita foster care forms. The foster care forms ezo nti tukuwa omwana ono okumala omwaka gumu tulabe oba mukwatagana. Bweba temukwatagana mu mwaka ogwo gumu omwana waffe mutuddize. Wabula ebyo bisabibwa ng'omuntu munnayuganda n'abatali bannayuganda nabo balina ebyabwe ebibasabibwa. Tufuna kye tuyita home study report. Home study report kitegeeza nti twagala ensi eri gy'ovuddemu toba ovuddemu America etugambe nti Mayanja Peter oyo mumanyi asula wano ayingiza bwati tabbangako talina musango ayina omukyala we naye oba oli awadde tebazaala olina okujja obeire mu Uganda omwaka mulamba nga tukusupervisinga probation office tujja at least emirundi ena. Bano era balina akakiiko ke balina okusisinkana akalina okukakasa oba nga ddala osaanidde okuweebwa omwana. Abantu nga 15 kuliko lawyer, kuliko aba probation officer abakolako gino emirimu, kuliko aba-adoptive parent nti waliwo aba-adoptingako bonna batuulako akakiiko. Ekigendererwa mu kyo nti bw'oba ogenzeeyo batunule mu fayiro yo nga etuukiridde nga tekuli kibulako. Kyokera oluusi omwana agabibwa eri oyo abamwagadde okusinziira ku kikula kye. Tulabye abaami oluusi najja n'atwala omwana omusajja n'atwala omwana omuwala nga azze nti njagala muyamba kumbe akuza muki akuza mukyala. Kati ekyo kimenya amateeka nti bw'oba musajja twagala otwala omwana omuki omulenzi obanga toli mufumbo naye mubanga muli bafumbo then muli baddembe okulondawo mwana kiyenna gwe mwagala. Buli mwaka wano mu Uganda abaana wakati w'7 n'ekikumi be bagabibwa okuzaalibwa mu maka amalala. Naye kati kwa ekifaananyi kya Kampala yonna lokale tufuna abantu nga 10 ababa baadoptinze lokale mu Kampala yonna. Kubanze ne Makindye yokka nfuna ekinoonya abantu nga 4 oba 3. Kati bannayuganda balina obusobozi kyandibadde kikulu okuyambako abaana bano abatalina mwasirizi okubazaala nabo bakole n'abazadde ng'abaana abalala. Jocelyn Nakibole agafeeyo ku Spark TV.